Obufumbo oba love y'omuzungu omwavu. Kitundu kyakubiri kyetwolekedde njagala kwebaza Katonda akunkumidde n'akutuusa kakati ng'okyassa omukogo bulamu. Ekitundu ekisoose oba ekitundu ekyasoose ekya love story eno nakitandise nseka. Naye njagala kukakasa mukwano gwange omwagalwa. Mu kitundu ekyokubiri, kitundu ekyokusatu ojja kutegeera, oteekwa okutegeera lwaki natandise nseka. Nkwanirizaako channel eno tubeera mu love stories abeera Sozimo. Nkwebaza avaayo no penning up okusharing a love story yonna wateekateeka. Don't die with your story. Come out and open up to the world. Bamanye obulamu bwo obw'omukwano n'ekigendero eky'okuyigiriza ng'obeera ekyokulabirako okwenspiring abalala olw'obwo obulamu bw'oyiseemu. Mulimu ebigenza obulungi babiyigirako. Mulimu ebitagenze bulungi ng'oba oliawo balina kye bayinza okuyiga okusobola okwewala obulamu obwo, nabyo nzikiriza nti ensi ebyetaaga. Tugenda kubanga twolekera ekitundu ekyokubiri naye nga ekiggula luggi. Ebigambo bino oli mwana wa buwala oli mwana wa bulenzi ng'otandika relationship ekyali mpya ebuguma nchamufu. Gendera bino relationship ng'etandika. Waliwo ebintu by'olaba ku muntu nga ziringa turn off, nga tebinyumye, nga tebikuwomedde. Omutawaana n'otayogera, n'abikola ng'obiraba bikunyiga n'osirika, n'alowooza nti oba it is the order of the day. Watebaddeko mu relationship omuwala ng'alina engeri gy'ayagala ssente, ng'alina engeri gy'akusaba ssente. You're not comfortable, you're not talking about it, you're pretending like everything is okay. Olina engeri gy'obeera ne gayi ng'ayinamu engeri y'olumanyimanye, alina engeri gy'akutyobolatyobola. Muntu ono kino sikyagadde, alina engeri gy'alinga akumanyiddemu, engeri gy'akumanyidde mu maaso ga waiter waitress, akumanyidde mubadde mu ka Uber, naye olina engeri gy'oyogedde n'owa Uber ngo waliwo ky'oyogedde. Alina engeri gy'akwatakinze tafuddeyo ani aliwo, okirabye tekikusanyusizza, you've not commented about it and everything nekirabika okuba nga kiri nnomo. When it is not, kakati omutawaana gubeerawo, otuuka okukomplaininga ku kintu ng'onaalinga akwewuunya, agamba onaakikomplainingako oluvannyuma lw'omwaka emyaka ebiri nga tuli mu relationship. Bw'afuuka na bufumbo, kiki kyagezaako okutegeeza? Kyova olaba olumu oyogera ku kintu, oyo gw'okomplainingako n'agamba nti olinga anoonya ekyokwekwasa, olinga akoye relationship kati ng'onoonya way out, so ogeza obusongasonga kubanga in the first place ezo tezaalabikanga ensonga gy'oli. Nze Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Bakasima baffe tubeebaza okuva mwatandika tulaba ku screen zammwe ku masimu gammwe mutuwagidde. Abasingayo munkubira amasimu mumpita Kiwawu Estate. Kituufu muli batuufu n'ate njagala nnyongera okubawa bulamu. Kiwawu Estate, yes, n'ate si company. Saagala olabe Dembere lyo ogamba ati Dembere lyo yaani, ati Kiwawu Estate yaani. Kiwawu poloti zaffe z'Ekiwawu ye Kiwawu Estate eryawo. Naye company yaffe bagiyita Dembere Properties and Associates. Ng'era olaba ekigambo Dembere Properties and Associates for quality and trust. Era nkakasa abatulozezzaako quality and trust. Mbaletedde ensangi kilomita egi okuva ku main. Zonna poloti ziri 5 ku 10 5 ku 10. Naye mbaletere Nakirebe era kilomita eri okuva ku kkubo. Era poloti ziri 5 ku 10 5 ku 10. Tukubira ku namba zaffe era ng'eza bulijjo ze ntera okubasomera ku Airtel, so tukubira ku 0752 110514 oba n'otufuna ku MTN 0760 764386. You didn't complain. Not at all. Kakati oli agamba yi, ate luli nalinga mbikola na nnyo, kakati nakendeezaamu. Olina omuntu mu relationship anywa omwenge, gwe tonywa mwenge. Alina engeri gy'akukuta, tayagala kulaga nti anywa omwenge, naye okitegeera nti anywa omwenge. It looks okay but it is not okay. Kikula. Njagala kujjawo kino. Olumu tweyiseeko nga bwe batuyisa ku bugenyi.
ku bugenyi bagenda kutoleratinga nonsense wo ennaku 2-3 ezisooka. Bwe banaalaba nga tokyaluka bajja kukugamba nti naye kakati nga bw'oli omugenyi bw'omanyi bwe bito bitandika bakukooye naye tebakugamba direct nti ogira osiibula obugenyi buweddeko. Kakati ennaku olwasooka wabakanga ne bakuzuukusa nga breakfast eri ready. Era bw'ozuukusa ettaano ga leero bannange owumuddemu bannange bambi okoowu bannange weebake naye nga bagamba wabula onaamanyiira. Kaakati olunaku olwokusatu olwokuna bayinza okuba nga babadde bagenda mu nnimiro, bayinza okuba nga bali bagenda kugulawo supermarket, kugulawo pharmacy, bagenda ku ddwaliro, bagenda ku ssomero. Naye kakati tubadde tulowooza nti oba kati nga ggwe bw'oli awaka oba otufumbireko kamere obadde olaba otya. Ate balina engeri gye boogera nga tebagalako kalubiriza. Mukwano zigenda okuwera wiiki nga bakulekedde obuvunaanyizibwa obw'okulongoosa awaka, okuwa enkoko amazzi, omugenyi ategeera aba atandise okutegeera nti kati obugenyi bwaggwako nina kusiibula oba kufuuka wawaka nga ne mu nnimiro ŋŋenda oba ontegeera. Ne relationships abantu basaana tubawe obugenyi naye ng'obugenyi bwa nnaku ntono. Mubadde ku date esooka ga alina engeri gye yeeyisizaamu, omuwala alina engeri gye yeeyisizaamu, tobadde comfortable bugenyi busooka. Naye era bwe wayita akabanga mugenda mu miitingo olwokubiri addamu ekintu kyekimu ng'okyogerako. Naye mukulu bwe tuba tulya table manners zo. Can we talk about it? Please don't be biased, but somehow, somewhere, something is not right. I think tugenda ne tutuuka kakati emmere n'oliisa engalo, which is okay, dembe lyo, ne twandirowoozezaamu nti ate bawandyegereza ogenda n'okomba ekinyeebwa n'okijja eno wansi n'okyambusa waggulu. I find it disgusting, like ondabisaye oyina ngejo kakati omanyi twabadde ku Javas. Twabadde ku Javas nze walabye enkoko nasabye enkoko eri grilled. Kakati gwe wasabye wagenze n'osaba chicken wings nga so zimmo zaayagala. Chicken wings zibalina engeri gye bazikolamu nga ziringa ezirikola gravy. Kati waliwo obuntuntu obuli awo, si mayonnaise, si shabwe, anti kati oli ayinza nga aliita eshabwe ne oba baleteddeko kale ka gravy. Kakati ogenze n'oyiwako byonna, n'oyiwako tomato sauce, emmere netandika okufuuka ekirala. As if that was not enough. Obeda oyina engeri gy'okwata ng'ekifi okikoza bwoti, kati ogenda okugira bwoti, ate bw'onyumiza emboozi kati kitandika okukulukutako. Kati kiba kikulukutako ate supu omunonako n'olulimi. Man! Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna ebyenjawulo, bed covers ebika ebyenjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna ebyenjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo, ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo, tuyina cushion pillows, abalina decorations, tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture, waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally ffe abadiringa nabyo. Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198. Njiddamu 0708217998. Eriyo abantu Katonda be yawa ekirabo eky'okwetegeera nga babayambye okweraba. Eriyo abantu bojja okuwona ng'obudde bukyali. Otandika okugamba omuntu kundya nga nze bwentyo bwendya kati mba ndidde mu ssowaani ya mulala lwaki bamalake baby nedde bisi. Otandika kumanya nti ono nno ayinza oba nga tagambwako
tadijustinga tamanya nti bino bikola ewuwe naye tebikola nga tuze mu public place or an open area. Oba ogezaako okuntegeera. Omuwala alina byayambala nga toli comfortable, gaya alina byayambala nga toli comfortable. Naye toyogera eriyo nabagamba teriyo relationship erinyuma nga buli muntu azze bukolokolo nga bwe yakula n'engeri ze n'embeera ze n'ebyayagala n'ebyatayagala n'ayingira bukolokolo mu relationship buli kimu ne kiba nga kigenda kusigala bwe kityo. It will not work anywhere in any relationship, I am telling you. Waliwo omuwala byafiisa nga tafa actually nga tebimugattako naye ng'olw'obulungi atakkiriza nti olw'okubeera noono kino kiyinza nga kyanyuma nga nkikola nzekka kati sikikola nzekka kati ono waali n'amanya nti agenda kukyuka. Mu ngeri eno abamu we batandika okuyigira nti bino byakolanga omulenzi ajjewuwo ebintu alina engeri gyabisaasaanya si mwegendereza oba omuwala simwe ng'oyogererawo nti mukwano mbadde ndowooza nti tunatambula bulungi ate oyiga okurespectinga ebintu byange ogenda okujja wange kakati nze nganze kangereze kati nganze ozze wano nina obuntu bwange wano ne Becky wajja wano ayina engeri gyagamba nti akakadde kawali tekalina ntondo ng'obuziina bwako kabulese we buli ate ammanyi nenze ne bwe mba mbadde wa mulala tugende tukyalidde omuntu ogenda okulaba oba omwana alina kyakuteekwa ng'omugamba gwe lwaki eri gye tugenze si matwale gaffe waliyo orders zaayo zetuteekeddwa okugwamu. Becky bwajjana alina engeri n'essozi n'atereeza buno kakati olaba njagala nnyo ebinyeebwa kati nayiga okugattagattamu bireka bulungi nina kati obulaba kati buno nti nteekamu mulimu obunyeebwa ate olabulabika bulungi ne bwoba obulabye glaasi erabika bulungi kakati newajja wabeerawo n'obulala obulaba buli awo kakati kano kabeera kakopo kalinga kakopo bakayita kakopo kalinga kafraska kali awo bulina we bugenda kano Madam Rashida yakampa kano obulaba ne bw'otuuka bulina we bugenda nga oliwo order nti kati buno bubaira ku fridge nti kakati wano ku mmeeza akubeerako ka mouse ka wireless kakati gojja obikwatakwata obitabula si ngeri yakweronda but the principles ezinkuma emummotoka mmanyi n'ewaka mmanyi ammanyi. Even when I am not that disorganized, even when I am not that very, very organized, I love being organized. Chisuka chigana boganyi, but that is what I like. Ne kakati. Ne ogenda okujja omuntu ajjawa no ebintu cyankalanyiza abamanyi abali bazeko nomumanyi waliwo pen weziraga nina zina USB chargers earphones zibeera wali buli kintu kine order yakyo naye nosanga omuntu kati nosanga olinga alumu obujiji era nze nkugambako bulungi omukwano kati USB charger yino wano nembadde nsaba omaze ogikozesa tugenda gizaawo kakati enanga eyo tetugenda ogusanga oli ayina omwa bagiwalampye tama ali agenda gahana lwenagende wasozimmo nina kwesiba bbiri ndi muzibu nga tontegedde ndi mwangu nnyo ng'ontegedde ate nnyuma nnyo ng'ontegedde naye buli muntu bwe yandibadde kakati oli abeeraawo takyagala bagenyi kubanga tayagala bagambako tayagala banyiiza ate naye tayagala bamunyiize ayagala babeere mu leeni zaabwe naye abeere mu leeni ze togenda kubeera your own island. We need people, they need us, but we see how to merge. Tugenda kukwatagana tutya nti ne relationship enewangula relationship enebeerawo lekeraawo okupretendinga nti bintu biryokke nga tebiryokke. Talk. Oli ayinza banga tamanyi ng'abantu babakuza bakula bukuzimu wawa ebyo abantu bensisinkanye ngoyogane na gasozi mazima matufu gali nti ekyo mbadde sikimanyi ayina nga olwo byenkyayiga
oba okitegeera ekintu ekyo kati oli bw'abanga tayagala mmugambako tegeera ntayagala mmugambako omanye bw'odiringa n'atayagala mmugambako ng'omwewala obanga otambula naye nga munnaye buli omu atambula lulwe relationship eneekola amakulu ebyo ebitakusanyusiza byogereko ate obyogereko ng'obudde bukyali ojja kutuuka okubyogerako nga bakulabanga eyeekwasa eyeeronda akalubiriza embeera ng'ebintu luli byali tebiryokke luli byali biryokke kakati tebiryokke tebajja kukutegeera kubanga okyogeddeko nga balinga abalowooza nti wabamanyiira n'okubategeera n'obategeera nti that is who they are. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Nabuto kusinziira ku mbeera embi gye nali musirya bulungi bankuba nazaala premature. Nzaala premature nali sibimanyi nga mbeera n'akaana waka nnaku ziizo nkaana tekeeyagala oba kaalimu ne kino kye bayita ekireego simanyi nabatusindika mu ddwaliro erya gavumenti nga bambuza gwe weekebeza siriimu wabadde onywa eddagala kwekebeza siriimu siri sure nambagambe nga mbalaga ekipande kyange akaana kange kabeerawo ku nsi ennaku 3 ne kafa bambi kama akasaasire kuba guli gwali mwoyo malayika naye mwamisozi abantu bafiirwa abaana ne bafuna obulumi naye nze nawuliranga Katonda gwatikudde omugugu nansonyiwa ekyogero okusinziira ku peyini gye nalimu bwe nava mu ddwaliro saddayo wuuyo omwami abantu bakola ensobi ne bamala ne baddamu ne bakola ensobi neebaza Katonda nti saakola nsobi na mwami oyo bwe bansiibula mu ddwaliro nze nalivuga ndizza waka wajjajja kati baatugamba bampasiza abagundi bansala olugendo ne batugamba sirina kutambulira ku piki nina kubeera nga tebakuba kale mu binnya kyenakola nazaala wange yambeerako mu ddwaliro kati nazaala wange baali bamuwadde sente zalina osasulayo mu ddwaliro oba sente ye yazeddiza oba yazirajjaggalira newabaawo abazitwala simanyi kati nalina abakyali bange abaana be nali ngasoma nabo nga bo bakyasoma abaana balabika bulungi ne bajja mu ddwaliro okundabako kati omwana omu naŋŋamba ojja alemene tugende tubeere ewaffe kati kale nemulaba ne mikwano gyange ndi musanyufu kumba omwami kimuluma lwaki ndina abo abawala kati maama wo basente bazimubbako oba ye yazeesibika kati bwe yadda bw'ati nabuuza maama we nga tukyali mu ddwaliro maama leeta ssente tusasuleyo tugende maama namugamba oyo alese wano mikwano gye bangi balabika be babbye ne ssente biki omusajja yaŋŋamba gwe weeragalaga biki wano nakuggyeyo wabali tusala nakwogera kati oli wano eno olina bw'oyogera nabo tolina kufa ku maama wange omusajja yanvuma nemugamba kati wabadde yagalanya abanzijjayo ng'olubuto lumuma naŋŋanzi bwe tobiŋŋamba nga wali wabadde tosobola byogera weeragalaga sirika neŋŋamba tuula ku piki tuddeyo eka ng'olwono batutedda bbode y'omwana kale nga bamaze giziika olunaku emabega nga kati nga wenagaa nti nejjo nga saazisenako ku mwana nengoloza nina adde obulumi nga siringa ninga atanafiirwako ku mwana anjawo bwentyo
Mpuliranga nninga Mukama alinga ali okunzija mu bunnya ndi awo oba nsanyuke oba njaguze oba nkabe ne ngamba gwe Vuma nga yali musajja muvumi yali musajja mumpimpi bw'ati nga muvumi ate yeesera nali nina empisa nga ndi mugoovu naye mukwano kati naye nooneka kati nga ngamba tula ku boda tugende nga mugamba mukwano banganye tula ku boda mukati gwogobera nnyo abasawo bw'abasawo kye bakugamba ky'onaakola konze era kye nnina okukola nga ayagala ntuuse ku boda ku lukindo lwe bakansala agende nga ngulubanyiza oba oluusi lwabikoba afe esamufaako wali emmotoka eyali ayitayo abajje mu ddwaliro okundabako bampadde obusente bwange mbinanga nepika mu mmotoka epyo ng'ayomba agamba katutuuse mabegafe abase naawe ng'ajja aguluba ne mamayo ku kaboda ate nno biva ku zino boda kati empanvu eziriko naye omanyi buli bumeeti obwasookawo bumeeti mu bumanyi ba egimenti si bangi mukwano nga kaavugaako kakatuddu tukatambulira wansi kagenda kaguluba eno kuliko obubaafu eno kuliko obulangiti eno kuliko obudomola nti tuva ku kitanda naye ayagala twenyugeku abantu basatu balamba nga ntuukeyo ku stage y'okukyalo gyendaga wali jjajja wange bana akavawo nti mu takisi nga nabo oluboda lwabwe lutuuse ng'agamba maama jangu n'oyo nze kantwaleyo ebintu ewaka naye natambula mu kkubo ne nazaala wange nga teri anyega munne nga buli omu asika kigere kye buli omu kukukukuku nazaala wange muwala tambula bulungi ajjawe kosa kunze nze sibangako muwalawo siri muwalawo era tolizaala mwana afaanana nga nze nono ntandisomera embiwawaatiro kaakati musakazi nga bambi asirika waliwo enatuuka nga amakubo gali abiri naye nga gonna gakugusa gy'olaga enabula nga akutereri ninga katono mweyawulako kankwate lino nempita walala nangamba muwala ate lwaki oyiseeyo kubanze genda byo nange nazze byange nange nkimanyi sigenda kuddayo katolo nkyeguyaguyako biki munaye kale Mukama nsonyiwe n'omukadde oyo mba namuyisa bubi naye naye yampayiriza mu ddwaliro n'agamba mikwano gyange muba ayinza okuba nga be babbye ssente naye nga tebali mukwano gwange yali asobola kubba ssente nga te nzinali mu bwetaavu kale yanyizaamu ako naye kalera kumusonyiwe byasi munange nze nga nsala nga neggira watekyala gyange yasanyuka banaye sibalina muntu njajja wange ndi mu bulamu n'omwana wange gwinzaala ndisaba omwami nanzikiriza nenzibula mwana wange amanyaga jajja wange yanyaniriza n'afumbira obumonde nangamba kati gwe tebakunyiga olutindo kinantwala namunanza twali tukyali awo tukyekejja ng'olusajja lutuse n'oluboda omugole jangu tuddeyo eka namugambirawo siddayo nga lwaki nzirayo mga siddayo nakugambye siddayo obadde olikunakunangira mu ddwaliro nti nazze empenyegera kati nsobola okugenda nemugaa siddayo nemugaa naye n'akaanako kalose ne kava kamansonyiwa ekigambo ekyo nagamba kyogedde kinene nnyo kizzeeyo kyetondere kale era Mukama nsonyiwe nali muto sajja n'abeera awo n'agenda n'agula obumonde alesa amatooke ng'aleeta ebintu namulaga mukwano siddayo ajja nappa amagezi naŋŋamba omuntu avuddemu olubuto ayanguwa ofuna olubuto ogenda okwegatira n'oyo omusajja wootiweka pa olubuto olulala neŋŋamba neŋŋamba oba tuyagala afuna lubuto ova ku kyalo kuno nemugajja nveeko ndagibwa neŋŋamba gende waba maama baabatookole bwe yakyogera neŋŋamba yajja n'akuba essimu ekampala eyo mu bawala babamuyita Ssenga ne bamugamba omwana muweereze yajja n'ampa endagiriro ng'akasajja tekamanyi nze kali akasajja simanyi esaddako mabega nebaza Katonda
nze bino musimanyi oli yafiirwa omwana bamuzika ku kijambo addeyo akuuleko mu omuddo nze ebyo sibikolangako nze siddangako mabega kyebaliza Katonda nti Katonda yampandulayo n'anzijayo nzenna. Newesanga akasajja ku ssaawa eno neebuuza nti era ddala nali muto naye ng'akantu kano nali nkanoonyako ki? Hayi Mukama Katonda, kale era Mukama nsonyiwe mba nga njukozesezza olulimi oluvoola. Nange bwetyo twapanga ne jjajja wange neezirukayo nenyina netandika obeera emasajja ewa maama muto. Namusanga ya mukyala musawo alina eddwaliro erimanyikiddwawo ku Busaabala Road, ddene limanyikiddwawo olyogera erinnya balitegeera. Mukyala ali successful mu business ye, masha Allah. Oli omukyala Katonda yamublessing waka alina omusajja, naye omusajja it doesn't exist mu bintu by'okuba nti no finance ya waka. Mukyala yawerera abaana ku masomero g'e Kampala, mukyala yakola buli kimu. Mukyala yazimbye amaka mu bizinesi ye, eddwaliro lye bwe njogera balimanyi. Nembeera awo n'agoba omukozi, olwo nno kati size mu kifo kya mukozi. Nakola emirimu nankeera nenkuta eddwaliro lirina ligaba ebitanda. Neva mu kuuta eddwaliro nilufuma breakfast gwa mu mabaafu g'engoye z'obwana, bwana bungi. Mukyala mukuŋŋaanya w'abaana basisita be, baana booli, ate abaana bali balangira. Ndowooza nga bwaddeyo nayogerako nti oyo nno ne nnyina twali tetukwatagana, oyo nno nnyina oli yamuzaala ng'obwana bukiteeka mu mutwe. Omwana omusobyako kati nga lwaki toddayo wa maama wo omunaku? Bannange bigamba bingi bye nga mpulira bimmenya omutima. Beerawo ebbanga saapapa, nabeerawo neŋŋuma nenzirawo nga newuusa nga nsobola kitegeera nti nazaalako. Ennyirira nno mwana wattu nennene ndabika bulungi nendigita ne Kampala ne batandika okundaba abaayo. Naye nali siri muntu wa basajja. Ebiseera ebyo nali siri muntu wa basajja. Kye nakola amisozi emirimu gyansukkako nze n'okulangira okwo nga tekumpisa bulungi ne ŋŋamba jjajja wange tannafa. Nganze buli mbeera entomera bweti nzijukira wa jjajja. Nga nziruka nzirayo ewa jjajja. Nalina akatoka nga kuba essimu oyo aliyo nti ye ate wamukoze eki nti mugambe ampe ebyange bye yagenze nabyo, naye nga nali sirina kye nagenze nakyo yadde. Nampayirizawo nga bwe namubye neŋŋamba tewali ebizibu bijja kuggwa n'akyawa. Nange ne mmakyawa kuba yali tambusa bulungi, kale era yanzijanjaba obukovu bwe nava nabwo wakali akasajja. Nzijanjaba nenzirawo ng'omwana omuwala era n'addayo ku kyalo nga ndigita ndinga nnyana. Naye era simbanyiza buntu bw'okwo ku kyalo kuba nali natomera, nali nakumusota. Nali ndi abusabandaalawo ku kyalo ekyo. Olusajja lutandika okunyinyiririka lukomawo gye nva mukwano sisobola. Nali ndi awo nina sisita wa maama omuto yafumbirwa omusajja mu Faransa. Omusajja ava France. Yali wano mu Uganda yali alina contract gy'azze okukolawo. Ne bagwa mu mukwano n'omwana omuwala oyo n'amuwa olubuto. Nali ndi awo ng'omuwala atuuse ng'agamba jjajja wange mbadde nsaba ku Aleni ampereke, tulina gye tulaga n'omwami wange, ate omwami wange atidde ndi lubuto luyinza okunnuma mu nnyumba nga ndi nzekka. Omwami wange taliiwo naye wennaaba ne Aleni tujja kuyambagana. Nga jjajja mbuuza mulaga bambu bagenda Sudaani. Mbu omusajja alinayo contract myezi 4. Konze ate nze nagana ndinga jjajja ngamba osobola ogenda Sudaani, konze tugende. Oyo no 2 nga olwo tulinga mu 2:15.
awo nno njiriririre 2015 2016 awo nga bajja basaza tiketi nga nyingira Sudaani. Sudaani eyokya. Kale era Mukama abaana abali Sudaani bambi abagondeza obulamu. Kama wabakugabidde entuyo zo zifunemu kubanga yasinayo sinjangu. Teri nsi etali nnyangu. Teri nsi nnyangu nga si mwozaalwa. Naye Sudaani nayo nsinzibu. Nga tutuuke Sudaani. Omusajja oli yali muyaaye era bannaye si buli musajja muzungu nti ategeera. Naye nze okuva we nasinkana oli omusajja paka kwawukana naye oyo omuzungu oyo bba wayo mamange omutu tetwakwatagana nga buli ssaawa tuba mu kuyomba. Yali muyaaye nnyo nnyo nnyo. Kakati namugamba bwe ntuuka e Sudaani njagala nze kunoonya mulimu nkolekoye. Waliyo kampani, tulinayo kampani ya aluminium ekola amabaati, ekola bino ebisefuriya binene bino bali bayitanga biwuguma. Ekola byina nimbalimba awo nandaga ebifaananyi. Ngamba akanunu nno kalimu bwekali. Nengenda nga kimanyi ngenda kola nesibula jjajja wange nomugala jjajja nja kudde. Nandabika bulungi nze nanga njimusi. Ate yagenda ebweru. Tugenze tutuse ku Arua Park. Oli omuzungu yali munaku baddala yali muzungu yali naye baali bamuadaptinga. Bagenda n'akafaliso ka inchi 4. Bakalinya na Sudaani abasajja ab'oku Arua Park n'agamba mugenze bulungi mugenze nawe mutuukira okwerya. Ntaasiri byerabira. Abantu abamu balina ebigambo. Netugenda basatu n'ow'olubuto nga kwali basatu. Tutuuka eyo yatulimba awe tugenda tutuukira we wali tutuuka saa 7 gwa misana mu ttuntu liri erijjudde ery'e Sudaani. Nga tutuuka ku kisaakaati ng'akunkona. Nga ndaba ekisaakaati obudde mpita ku buyumba bwa mabaati nga ngamba ffe nga tugenda kusula walungi. Mwamisozi twayingira mu nnyumba ne tutuula awo twasangawo omuwala baali bamuyita bambi Farida. Farida ali Munnayuganda n'atwaniriza n'atufumira caayi ne tunywa. Natugamba naye wano muzze mutya. Tumugamba ono yatulese ffe tugiddeko ono n'agamba naye wano munaabeerawo nga si wangu. Twali tuli awo ng'eŋŋombe ekuba ebweru. Eŋŋombe bwe yakuba ebweru nga bagenda okugulawo geti omusajja yatusitula n'atugamba mujje nze neno kale kamuyita sisita wange kuba batuli ba agents naye nga sisita mama wange ekimunnyanguyiza. Mujje nga tatusibira mu luumu emu mu nnyumba. Tugamubere musirikati temwogera saagala kwogera musirike kye. Nga tubeeyo nga tusirika nga ngambuza omuwala kiki kino kye tuli nga ngamba nange simanyi ko olubuto olumukomeeri. Nga ngamba nange munange simanyi. Nga munaye bali nga bayingira nabo baali bazungu. Nga baseka nga omanyi family bakomyewo ku mulimu mukozi abaaniriza tuwulira abaaniriza. Mwalimu n'omukyala. Abaaniriza nga bawemere nga bulamu n'eddoboozi ly'omukyala. Nga omanyi emirimu gy'olweggulo kiro bantu bamaze okulya kiddako kwebaka. Twayingira ssaawa 11 mu luumu. Obudde bwatuzibako nga tuli omwo. Tetwalya kyaggulu n'ow'olubuto. Obudde ne bukya nga tuli omwo. Omusulo yagwa nnuma nagamba ate nze neefukira omwo temuli baketi temuli bbaafu okonkone akubuze lwaki okonkonye olubuto nga lumunyola. Gali okakuba olubuto ebikonde bwayagala omwana avemu. Nasonyiwa okuseka. Gali okakuba olubuto eŋŋuumi puusa banne n'akaana kano mpula njagala kaveemu biki konze olimba olubuto lwolubeerawo. Nga tusooka tubeera omugatumyuka ng'obudde bukya tubabira bazuukuka banaaba nga bagenda. Bwe bagenda bwe bati nga batugulira omuzungu watugulira
ekisenge nga kibuli omuzungu. Omuzungu yabuuza who did that? Yamugamba he did it. Omuzungu yagamba you Allen, you are always troublesome, you are not good. Afrikaans to n'afujja. Nange ne mugamba mu Luganda asitabasaba Abafirikaani beyagala ozwalamu abaana. N'abuuza mukazi we, what did she say? Mukazi n'asirika yali amutya. Kale yali omuwala yalina fear. Oba omukazi yali yakuyetinga fear mu muwala ng'omuwala talina sse. Ng'omusajja akyayogera, nze simanyi nakumanya eyo relationship elitosi bwetyo. Omusajja kyasalawo omuwala taddamu ng'omuwala atya. Era nange gwe Allen wajja kundeetera obuzibu. Kati olwo ng'atandise olaba ensinze nga nawe ngenda nze njiwa buyiri byenkinsanyusa. Nengamba kwata mangu ekisiimuula okuta ekisenge ekyo. Nenkwata ekisiimuula nesiimuula. Omuwala n'atunyumiza ono omukozi gwe twasangawo. N'atugamba oyo takwatagana na banne. Era ne bamala bakitegeera nti yawadde omuwala omufiripo olubuto. Bagenda temusosolera ddala. Olwedda abadde ali kukola ki? Kuddamu kwataganye nabo baali bayawukana. Kati ate abeere ng'akomyewo n'omuwala olubuto. Obudde bwalwawo nga buziba ng'omusajja atuzaayo mu kisenge ng'atukweka. Asirika. Olwokubiri atuzzeeyo n'eŋŋaana. Mukazi we n'adduka 10 n'ayingira. Mukazi yali yateekamu fiya mu muwala, nze eri fiya sigirabanga bannange. Omwana alinga atali Munnayuganda. Abannayuganda bajagujagu naye oli omuwala simulabanga bannange ng'alinga atali na munsi ye nti tasobola kweyogerera. Bayokyayogerako kati bwe bati kati nga yenna kyekyaliza nga adduka emisinde kyokka ali lubuto yeetaaga ofuna ne medication yenna ayengedde. Nze ne muganze siddayo. Nangamba what? Nga oli ogayi yalina ng'alina eddoboozi nga kale ng'alina olulaakya ng'asobola okwekambuwaza nateekawo bugooti ntime mbodduke. Namuga siddayo. Nagamba you problem, too much problem. You want them to arrest me? Kwanza let them arrest you. Why did you brought us here? You know there is no help that we can get. Nangamba gwe oyagala kufuna buzibu. Do you know me? Natisa. Do you know where I came from? Do you know my heart? I can kill you. I can kill you because if you want to kill me. Nange nemugamba, my people knows that you are the one brought me from home to here. If you are to kill me. Atuyamba omuzungu tuzungulange lwa wansi bizungule lwa waggulu naye nga biwulikika. Wala nangamba naye Allen naawe lwaki oleeta ebizibu? Mukazi we konze mukwano nekino kyenira okukola kiyamba gwe ogenda kwekweka pakaddi gye wasuza enjala n'okukozesa gye wasula njala. Nze sigenda sula njala. Twali tukyereega n'omusajja n'akutta amataayi. Ansindise ngudde wansi ngulidde akatebe ka dining kagudde engudde eri. Kati ono omwana n'amugamba Farida, I'm going to call these people. Bajje. Omusajja n'amugamba no, don't call them. Farida, don't call them please. I want to discipline this girl. This girl is so arrogant. N'engamba sidda mu luumu. Nensimba nakakonkola. Ekyo mukisa omulungi tuba tuli awo eng'ombe ku geeti puu nga nzisitulawo bulungi katebe nga ntuula ku dining nga bajja. Omukazi yasooka oyingira n'asooka nanyumira n'antunuulya n'ambuuza n'agamba how are you? Omukazi musanyufu. How are you? Because I am fine. Who are you? My name is Allen. Tangamba. Are you friend to Farida? Nemugamba no. I'm a friend to Sam. Oyo guy bali amita Sam. Angamba Sam brought a friend here. Konze ye.
And I'm not alone. Mukazi n'agamba what is another friend of yours? Konza ali muli bamusibiddemu nenjogera kati nagenda bagana ne bali abasajja babiri bayingidde. Saamu najja nankwata waati omumwa nanyigemba nendekaana. Omukazi n'amugamba no. Omukazi n'amugamba do you want to kill her? Saamu n'anta nembyogera nambuza mubazemu omwe ennaku mmeka ne mugamba ennaku 3 ng'atukweka buli omukomawo ng'atukweka ne bambuza mwajja lwakumeka nembyogera ne bagamba Farida genda ogulewo ekisenge ekyo ekyasinga obamalamu amaanyi ng'omuwala ali lubuto ate n'olukulu. Ne bambuza olwo lubuto lwane nagamba me I just helped them, I don't know them. Konza alimba yenyini olwo olubuto oyo omukazi we nenga ne mukazi we tasobola kwerwanako amazima ga Katonda. Nenga zinnaku zebadde batusibiramu balinga batusibiramu nga bwe bali bwe bagenda nga batugulya kati bwe batugulya nze nga nfuluma ekisaakaati ekyo nali nga nfuluma walinga waawo neighborhood opposite yalina dobbi ng'ayeza ngoye Munnayuganda kati nze nga ngendayo ne mugamba ne mwoleza asasula ab'Sudan baali bakwata paundi yali paundi by then nga bakwata paundi nga ba paundi 2 nga njoza nenvayo sawa 9 making sure bali tebansanga nga nzirayo mu kirumu neggalira nga nnyukayo n'abiri gange nanyukayo n'abiri ne paundi zange 2 emirundi 3 olina paundi 6 ati ogwokuna gwe guginagano yingira ate ogwo saayoza nasiiba waawo nga nwanagana n'oyo omuzungu nali omuzungu nga bwayomba ng'amyuka feesi ng'amyuka abaana abagalaba abantu nammwe mwetikka ebinene ng'amyuka feesi nga feesi ye ng'etaaninga into red bannange kale ng'atiisaamu ng'alina embeera emwambala awo naye nga nze nagamba oba nzitira ku Busudaani anzitireyo kati koolwo olunaku baggulira ono ow'olubuto bamubuuza ng'atandika I am his wife nga naye alina fiya ne mugana bw'otaayogera omuwala oyo mulongo bamuyita Nakato ne mugana Nakato bw'otaayogera oli mu buzibu ate baalwa bazungu nga batugoba nga batugamba we want you out of here you all with your husband nga batufulumya kisaakaati ng'omuzungu agamba tayagala kundabako mu maaso ge ng'akwata mukazi we ku mukono ng'amusika amuzza eri nga nyimirira awo ku lubalaza ebweru. Nze kye nakola nanti nange nali namanyira dobbi yange oli omukyala yansembeza nga nange nayambuka wambusi wali ku dobbi opposite nga mugamba nti ab'omu kisaakaati batugobye nga ngamba ate sisita walaze wakoza agenze ne bbaawe simanyi gye balaze ng'omukazi ansembeza nga ngamba gwe jangu wano ojjako era ngoyoza engoye zo weebake muno mu dobbi nange naye nga dobbi lyakabaati naye ng'akabaati fooca naye abaana bali Sudaani Mukama bambi abagumye kuba bambeera naye eba yakutwalayo Mukama abagumye kabaati kwokya naye nembeerawo nemanyiire embeera neno netandika okuwulira Sudaani abavubuka abakwana bajjaawo najja nebbagaawo lyajja nabyo netandika okunyumira obulamu naye saali nnyo muwala wakwegaddanga n'abasajja kubeera mu sekisi oyo nali ndi awo ng'omuwala ajja nnoonya oyo sisita wange n'olubuto lwe ngamba Saamu yafunye ennyumba konze Saamu yafunye ennyumba kogwe nze nebyale anti dobbi sirina buzibu ngamba nedda Saamu yafunye ennyumba nangamba nkunoonye mbw abewaka bajje muvunaana mbuli yakugjayo oyinza ofunira ene Sudaani obuzibu konze tewali buzibu nga ngenda ne sisita wange nga ngamba wa dobbi nja kujjanga ku makya njoze nkomewo olw'eggulo
onzireyo olweggulo ewaka kuye kale tewali buzibu genda ne sisitawo nga ngenda era yali yapangisizza kabaati baatuukira mu guloofa yalina nakkalina eryo gye twatuukiramu ova Uganda nga yapangisizza kabaati naye nga akabaati ke yapangisizza nga ennyumba zeeryo ziyingira zinomale ziringa zeno Uganda osasulako emyezi 3 naye nga mwana mulenzi Saamu waffe omuzungu nga yasasuddeko omwezi gumu paundi 10 mitwalo 10 egya Uganda nga yabadde talinaamu na mitwalo 3 oyo omusajja alaka teyali muzungu yali wa muki naye nga yali kimu ekyekisoma nti mu Faransa nensoka nemubuuza kati Saamu alwa nangamba Saamu yampangisiza nandeka bano n'agenda nengamba dde bulijjo mubeeramu embi nti mbeerawo nze kayangulira omuceere nangulira akawunga nga biri awo mu kabaketi yabisitookinga ng'omuceere guliwo nga kiro 2 kawunga kiro nga 2 binyeebwa bunyaanya abaana nga talina na neeti mwasula kyokka ng'ekibaati kirimu ensiri nalinamu obusente bwange mbadde nga nkuba ku kidobbi nengula neeti nemugaa kati ndowooza bbaawo mutege nemugaa bbaawo si muntu mulungi nze omusajja saamwagalako era naye teyanjagala kale oba nali sigendera ku byayogera yangambako nangamba mbu asobola okunkuba amasasi nambuzaawo nga tewali ategedde nemugamba newabumbuzizaawo Katonda ajja kikunenya nangamba ewaabwe bo Katonda tebamumanyi what is God nangamba what is God I don't know God what is God yenako nayo bisekera abula yatomera ogusajja yatomera kala yatomera height yalina height baba ulabe ngayibwa yambalo ganfunye omuzungu kumba ofunye ebizibu kati etubeerawo omusajja ajjukira atudduseeko mu Sudan ati nolwo nfuuse breadwinner ewaka nga ngenda nenkuba kidobbi kyange nenjoza engoye kati ne banninyisa nga bampa pounds 25 mitwalo 2.5 eza Uganda bunaku kati nga nomulongo mulekera 10 pounds 5 ez'okufumba ekyokulya ewaka netusevinga 2 kati landlord najja nagayagala ssente nenkwata ku busevingi bwange nenkwatayo 10 nemuwa n'agenda yali mu Sudani nga tusula mu kisaakaati nga tulimu n'Abasudani nga Abasudani batwagala bannaye nga batuyita bazungu naye nabeererawo mwana muwala oyo mu mbeera yonna nga ali buto talina kyakola nze munyweza naye laavu eno netubeerawo ebbanga olutalo lwali lunene nga kali lwali lubulako emyezi naye nga lunene netustragolinga ne Sudaani oluusi tujja fembi navaayo waka nenkunya engoye nga nninzeeko nemmala okunya ne bansasula netuddayo fembi kati mu piriyodi eyo ey'okunya engoye waliwo omusajja baali bamuyita Dennis yali inginiya wa UN mu Sudaani naye yali munnauganda nga bamuzaala Lila baali bamuyita Ogwalu Dennis ng'agenda nga tuzannamu anfunamu ka interest ng'ajja naleeta engoye ze n'agamba oyo yabazooza era ng'omukazi agamba Aleni bagambye engoye zogobozooza ogenda ozikebera nga zirimu pounds 10 zirimu pounds 2 mitwalo 2 nozitereka nozuma nagamba no this is your tip nengamba baba sibaawo nembeera ku dobbi nga naye amaaso gamba mukubo ninze emmotoka ya mwami oyo yali muvubuka muto
yali muvubuka muto waabe, yayinza okuba nga by then yalina emyaka nga 27 naye nze ate nali muto, kale nange amusingako obuto naye ng'emyaka yalina egyo emyaka naye nga si mukulu. Atubeerawo awo nga lumu ng'atugamba njagala badropingako. Waliwo Ekinnayuganda baali bakiyita kijime, kimwambu jime, kyali kisajja kigisu naye kiri ekivubuka kyanneesibako. Kyali kikola mu kyuma kya bbiya oyo wa Nile Breweries. Ate nno baali bafuna ssente nga ziwereye Sudan, naye ekivubuka kiri kyali kikodo Mukama Katonda nga kijja ne kikutuulirira awo ne kikulinda, n'omala okoze engoye ne kikuwerekera ne kikutuulirira, ne kibatuulirira ku kazigo ne mufumba emmere ne kirya ne kigenda. Kyo kivubuka bannaye, kale nakyagalako, neebaka nakyo natundula nakyo vanira. Bannaye kiri ekivubuka kyaliko musajja w'omupale nga yagejja nga kinene. Ekisajja kiri ekisajja kyali Mukama yakitonda naye nga kikodo bannaye. Ekisajja kiri kyali kikodo nga tekivaako yadde 10 naye nga kikubeebeeta ekikulabako n'omuntu ategeera nga kijja kyagala kuba mmotoka z'abandi kuzaasa ndabirwamu. Bannaye kiri ekisajja kyagenda ne kimpa ogusimu ono nga nange nno ndaluse. Kyagenda kimpa ogusimu tegugenda mu WhatsApp ebyeseera 2016 2017. Ogusimu nga guli awo gutaaki, sijja gamba smart egenda mu buli kimu, gutaaki. Kati omusajja oyo kati gwe ntwala ng'ow'amagezi mu Sudan, oyo omusajja oyo Dennis. Ne ngamba mpaako ku nnamba yo, nkwata ennamba muwa. Banne obuvubuka obwo gujime gwansanga njogera ku simu n'omusajja ne gulyoka gunkuba empi. Ne gulyoka guŋŋamba nkutedde mu ssente zange nkugulidde essimu ya taaki, ekyo gyogerako basajja bo. Ne nkwata essimu ne njijja mu layini ne njimukasukira. Ne mugakwata essimu ne mugamba gutuddangamu n'oddamu n'onsemberera leero luno bikomye wano eno. Ne mga oli musajja mukodo. Ne mga wagejja kimu mu mpale naye ne mulangira ne mugamba buli kimu. Nga bane omuvubuka oli yali muvubuka muto era naye kale asayiziza oli. Bano abavubuka bagenda Sudan, abaana abavubuka abato nga yali yakamala university n'agenda Sudan. Naye bannaye oli omuvubuka yalina ebbuba nga ayagala okulwana nga tasitudde kikonde woowe. Nga ne wakusanga oba oli ku bbo osunda amazzi oba waliwo akusundira n'abuuza kino ekidomola kyani ne bamugamba kikyo. Akubuuza lwaki akisunda mulala nga kikyo. Bannange nga kyantama. Bwe nakiwa essimu yakyo ne nkigamba nga kirowooza byakusaaga. Ne kijja ku makya ku ddobbi gye njoliza ne kingamba banne nkusaba onsonyiwe biki. Nkigamba nedda ebyange naawe byawedde. Ne tukola ki? Ne tusooka ne tusirikamu awo nakyo awo n'omutima nenguza ku Denesi. Olwekisa kingamba ye maama wanneesonyiira ddala kunze nakusonyiwa lwa bukopi bwo tolina kyovaako ko na busolo bunene. Naye nga bamugamba mbu alina obusolo bunene ng'anyiiga. Kati waliwo mukwano gwe bali bamuyita Gerard n'amunseetingira mbu ankwane alawo bansobole okukkiriza. Dennis n'abeera gundi oyo Gerard n'abeera ng'ankwana. Nemugamba ati kati nemugamba nze munaye nafuna omusajja namuza bbaawo yange nemugamba nafuna omusajja bamuyitaani namuyita Dennis nanzayo amawulire. Ali ndi awo ndi ku ddobbi yange kunyango engajanga aleni njagala kwogera sorry
Konze yogera walesewo ffe bannayuganda banno oli ku Busudaani weerijja kwanza ani mu Sudaani akakasajja koliko ka Sudaani kakulima nti kannayuganda naye ka Sudaani tekanye tekayina kuyamba agenda kuzanyirako male kakulekawo konze sifuddeeyo kanzanyireko kantandika nno okwagala omwana oyo Dennis yonna gyali Mukama amusasula ebirungi kubanga teyampisaako bubi wabula nze yamuyisa obubi. Dennis bwe yajja mu bulamu bwange ne ono sisita wange yakyusa obulamu bwaffe ku Sudaani. Dennis nanzija ku Dobbi. Dennis namusobola kukola mulimu kikonze nsobola osiika chips nagenda napangisa ebbaala 5 star napangisaako ekifo nanterawo nangulira ensawo ya chips nangulira ekidomola kya buto nangulira amasigiri nangamba funayo abawala bagenda okuyambako waata awo nonterevo erinnya Adai sajjisa Katonda kutonda nga ndi mukazi kale yadde sibadde nnyo mu bulamu bwa kusanyukibwa ng'abaana abakyala abalala babeera breast ne babeera nga baweebwa naye at least Katonda waliwo wampisizza ne ngamba nti singa sibadde mukazi wano mbadde mpitawo mbadde siyitawo mwana wattu ate sibeera bosi ledi ku Sudaani nga ntunda ng'abanaini n'abakasitoma ntunda nga nze olunaku nsobola n'okunyuka n'ataano 7 nga nina abaana abavuga essowaani nga ku street enkutteyo sisita wange naakyali luki omusajja we taddangamu kulabika naye ng'olubuto lukuze kati biseera ebyo olubuto lukuze binaatera kati kanzeko okusaidia sisita wange olubuto nga lukuze binaatera ozaalibwa tuli mu nnyumba fembi olubuto nga terumuluma nze simanyi ti olubuto terumuluma ani eno eyo abaganda bagiyita nsundwe nga tevaayo alindi awo namulaba nali neebasa genda omuntu atambula mu kaluumu njukira buba ati tatudde atambula konze ono kikinze nga nange nsika bulange nagenda obula kikwaya pwa nga sibazi nga ndeekaana nkoleza katala Abasudaani nga bajja nga nzigulawo Omusudaani ng'amutuuza mu kamotoka ke kali mu kisaakaate ng'amuddusa mu ddwaliro Juba oba International Hospital oba Juba Hospital sikyajjukira naye nga Juba eddwaliro eddene mu Juba mwana azaala baby girl amazima ga Katonda nsozi omuwala yazaala ssaawa 5 ez'okumakya ssaawa 7 bbawe yali ali naffe mu ddwaliro nze neewunya abasajja omusajja bayingidde odda nemubuuza Sam, where have you been? I've been around so nga mugumu nga mukalu nga ntemya ati nga talina yadde ensonyi nemugamba Sam, you abandoned us here, now you've shown yourself to us. Nangamba so nangamba ndi so again you want to start problems nga batu bangamba nemugamba nenkubira omuvubuka Dennis nemugamba kisanga azadde yali amumanyi nga ne wakatuletera ebyokozesa najja mu ddwaliro natuletera obutunda ki natulabirira ne batuuka ne tudda ewaka omwana waffe omwana ow'obuwala twamutuma na Angel omwana oli mulungi bannaye ndowooza era oyo sisita wange yanoonya kumudooza kuzaala ku mwana mulungi munnaye nga tudda waka nakabebi kaffe na Sam ku mugongo wayitawo ennaku 2 nga Sam ajja kumakya n'agenda olweggulo nga Sam agamba sisobola kukuliza mwana wange muguno musana nze njagala mukyala wange muzaayo Uganda konze nange njagala kuddayo ko Sam olina transport
kwanze ogenda kunsabisa tiketi. Nangamba ebbanga ly'omaze wano e Sudan tofunanga sente za tiketi. Ne mugamba nze sirina ssente. Nanga nakuyamba ne nkuleeta e Sudan okole. Ate osobola kwezaawo ogenda sigala. Era bano bali serious ne mukyala anti omukyala tayogera musajja yayogera tebatandise siba bufaliso. Ne mbagamba kati ne mbuza omuwala Nakato. Onzonde so kyanza akubeereddewo ebbanga lino. Bwanti Saamu ayogedde kati ate Saamu ayogera nze nina kyenziramu. Kunze ne mugaba ebbanga lyonna ye nkubeereddewo nneerabye. Ne mbuga ati onnangira konza asikulangira nkujjukiza. Ngalakati naye ojja kusangayo oba osazeewo ggwe butajja. Kunze nandyagadde okujja naye kati nzije ntya mbuukewo obubuusi. Ngamba Saamu njagala tiketi. Ngamba I don't have money. You see, I don't have money. Kunze what if I go to the police? Police? Why? Nemuga ngenda ku police. Nangamba what do you want? Nemuga njagala tiketi oba si ekyo bino byonna ebyomunyumba mubindekera. Nange tandika obulamu. Ng'abasibye akafaliso kyokka tubadde tusula wansi ku ttaka. Nembaga kati musibye akafaliso nze ngenda sula ne mbuza omuwala. Nemuga neddala Nakato. Musibye akafaliso nze mondesseewa. Nzi ddala omuntu gwajja n'osabye wajjajja ng'okimanyi. Osazeewo ndeke nga sina nawa kusula. N'asirika. Nemugamba nebagamba mba temwagala kungula tiketi mundekere buli kimu ekiri muno nange ntandika obulamu. Musajja nasooka n'alowooza. Nemugamba tuyagala kangende ku poliisi. Omusajja agamba Nakato pack your things and we go. Nakato napakinga obugoye bwe n'obw'omwana we bwe batyo ne balekerera Sudaani. Ne bandika Sudaani mu kazigo. Wetwogerera nga Sister Allen bamulese Sudaani mu kazigo. Ogenda kuwulira embaga mu love story. Kakati this muzungu ekisooka nakye nabagamba nti regardless of the color, nationality, waliwo ebintu ebimu ng'ojja kubisanga ku musajja w'e Juba, obisange ne ku musajja e Nigeria, obisange ne ku musajja e Sweden, nga bye bikutawaanya n'omusajja Omungereza gwe wagwa naye mukwano, Omunyarwanda omulundi munna Kenya oba mu South Africa oba mu TZ. Waliwo ebyo ebitugatta, waliwo bye tuwaawula. Lwaki tubyawula? Upbringing, culture. Nakula mmanyi bye Nigeria, endya mmanyi byeri, abantu mmanyi beeri, ennimi mmanyi zeeri, enkola y'ebintu mmanyi yeeri, ebyo birala. Naye waliwo ebintu bye tukkiriza nti ebyo osobola okubisanga mu muntu yenna. Era kambakakase ebintu ebikola basics ze twetaaga okutambuza omukwano ojja kusanga ng'ozeetaaga mu buli muntu yenna, ate nga buli muntu yenna agwana okubeera nazo. Waliwo ebirema nga bisobola okulema abasajja bonna, nga birema kitonde ekisajja regardless of where that creature is coming from. Nga bino bisobola okulema abaana ab'obuwala regardless of the background, bitya nkukakasa nga byogenda bisanga. Kakati olumu obutaba na buvunaanyizibwa, olumu okubeera mamizi boy, okubeera abalagajjavu, kintu ky'osobola okusanga mu buli musajja nga tafuddeeyo nsi langi. Naye kye neewuunyiza ku Maako ono abadde yaleka omwana w'abandi mu kazigo, naye ng'amulingiza. Njagala otegeere kino, ebiseera ebisinga abalenzi abo, lwaki omulenzi oyo akulagajjalira nga oli lubuto n'ozaala omwana asuumukamu ava awabi. Bw'aba nga ava awabi, ekyana kitandise okuba nga kitambulatambula mu kitengerera, wekitamenyera nnyo, wekitabeera nnyo delicate, omusajja taata w'omwana n'atandika okujja nga asaawa olubaliga. Olowooza aba tamanyi? Njagala kutegeeza nti ebiseera ebimu tuba tumanyi, naye tugenda okulaba nga tofa we tutali, nga tugamba okay, katugira twetereeza tutambulira awo. Abalenzi kwewuguusa bwewuguusa, naye biba bigenda mu maaso emirundi mingi babeera babimanyi. Kachali bwe kayingiddewo bakabuuza nti kakati ddala like from nowhere, like you got lost, like you abandoned us, and you're like so
So lugudde ku Allen amanyi okunyumya oluboozi n'aluwoomesa naye nga oyinza okulowooza nti oddusa abaddugavu ogenze mu bazungu ne bikaluba. Abafunye omukisa ogw'okwagala ku bazungu balina bye bazudde ng'osobola okubisanga mu bonna. Abamu kye batera okutugamba ennyo ku basajja abazungu is them being open. Nti omuzungu tojja mukola kintu yekkiranye nga bwe beera ku bannayuganda ajja kugambirawo I don't like that. Kati wera waliwo by'ojjusanga nga naffe tubibasinza sexually tukimanyi nti abaana ba wano balina bye bayinza okwagala ku bazungu ne naffe tukimanyi nti waliwo abazungu bye bayinza okuba nga batwagala. Kati bino biki byenkola naye nga ojja kusanga nga abazungu balina bye baagala ku baddugavu kuga tubeerawo ng'ekibi kye ekitutagaza obutamatira n'okuwankawanka kwe kutuzunza kunoonya mirembe. Bakubuuza emirembe gy'oginoonya bagirangiridde nti gyegiri ffenna tukugoberere tuwone obuwumbula bwe batufuga na biki. Abamu babaagaddeko ne bibasala ate ne bibasala flat abalala ne bibalamira so nga ate abamu batandika n'abazungu ne babatama ne babasala ate bagwa ku baddugavu ekintu ekikwatayo. So olumu okukiteeka obuteesi ku langi kiyinza nga si kyekituufu. Kakati njagala ogendako ku Guy sister ayogera ku Guy omunendo zanja mwogerako ba mu kitundu kya kusatu ndowooza kansooka entandikira eno. Sister ono kye namwagaddeko mu bimu ku byenjagala abaana ab'obuwala mumuyigireko. Sister ono olumu si ye muntu gw'onyigira ennyo mu ttooke mukigenderedde sofa si ye muntu gw'otuulira n'omuleetera okuziira omuteeka mu kiziiro oba asuffocatinge kubanga gwolina byeyagala okuyisaawo. Ye muntu afuba ennyo okulaba ng'eddembe lye teririnnyirirwa. Kayinza obanga olumu kayitamu n'enjala bategeeza nti at a certain percentage waliwo lwe twetaaga okunyiga ku ppeesa ng'abantu basusse okutulinnyirira eri abaana abawala mu relationship mu bufumbo nga bali eyo baziira kubanga bali babateekamu okutya. Njagala okutegeeza nti bw'obanga olaba show eno oli mwana wa buwala olina rights zo. Just kuyiga buyizi ngeri gy'okwesaamu rights zo kubanga abamu bazze n'aggressiveness n'ekitakola makulu ne ono omuliro gwaka ne guno ne gwaka ate ne tumanya nti okwenkanakana n'ebisiki tezisobola kwaka so ne kiwunzika nga tekikoze naye nga twongera okukubiriza learn to speak. Bakunyigiriza yogera tebakufaako yogera bakutulugunya yogera amaanyi go gajja kubeera mu ddoboozi lyo eddoboozi eryo kakasa lifuluma osobola okuba nga otegeerwa. Kakati bw'abeera mu bufumbo buno bulabika ng'obutamukolera makulu engeri gye bwatandikawo engeri gye butambulamu maama amubbiikiriza ssente n'emikwano gye bwe yafuna omukisa waliwo ebizibu ebijja noga well ekizibu kizze naye ne wano kanfunewo ekyokuyiga. Abaana abawala abasinga obungi ate era mu mbeera eno abanga atayize kati bwefuna omwana wuyo afudde asimattuse abalala ate era omulenzi waleetera olukwano nga mulaba abalenzi bagenda bagamba abawala jjamu olubuto nabagamba nti omulenzi wakugambanga okujjamu olubuto okujjako nga kino ebiseera ebisinga oyo omulenzi bw'omala munaabe ngambye nti okujjako nga waliwo ensonga naye awatali ensonga jjala otegeere kino omulenzi gwe njogerako ng'olina munaaba bunaabiyono. Omulenzi oyo yakulaga nti akwagala nnyo bwe byayingiramu eby'olubuto najja akulaga simwetegefu tukuzaala temubyogerangako yetazaala olubuto sirulwe webase n'abasajja oza omusibako olubuto kakati ogenda okukkakkana olubuto oba luvuddemu kyonna kyonna ekibaddewo naye obulamu bulinga obuzze ku nnomo Guy n'akitegeera ate n'avaayo. Kati waliwo ebibeerawo nga bikuyigiriza so sister ono ekira kyemwagaddeko ojja muwulira olaba nga bw'ayiga n'amanya nti wano wantomezza nga yeeyongerayo si ye muntu ajja okumala gatunula emabega. Ekyo abaana abawala si bangi era sister character oba ekikula kya sister ono tekibadde common nnyo mu bantu abawa stories. Tomulinnyira mu ttooke kakati avuddeyo okugamba Nazaala n'agamba wawayinze tonzaalangako mutabani wo wuuli buli omu akwate gage. Ekirala
bw'oba ogenderedde stories tujja tuwulira abaana ababeera mu mbeera ey'okutulugunyizibwa baba tebalina backup plan. Naye sister ono yaliko jjajjaawe nga bw'abanga akubye enduulu jjajja nga ajja kumuyimirirawo amuterewo omubiri, jjajja ajja kumufaako. Bambi abasinga okutawaanyizibwa anoonya ne gy'addukira nga talaba. Kati sister ono yali nga ndooza ddawo n'agaaye kakati wano wesifunira mirembe nkolawo ki ne jjajja njagala kyobola bajjajjayo laavu ye ne jjajja maanyi kubanga jjajja yamubeererangawo muzukulu mbadde ndudde okulaba musanyusa okulaba mukwano nga batandikirawo. Jjajja yabeeranga amwagala. Olumu abantu bwe batyo mu famire bwe tubabulwa abantu kyobola abantu bava mu nsobi ne badda mu nsobi olw'okuba tebalina fallback position. Naye n'abazadde tekitegeeza nti abaana kubeera kubajinya. Naye n'enkola y'okugamba omwana ne mumufulumiza n'ekitanda ne muleka nga mukyokezza mu ngeri y'okumukakasa nti wano tokkirizibwa kuddawo, abaana bagenda ne babeera mu bufumbo ng'ekyo kyabagenda ku bwongo. Kati bwe nnaagenda waka nnaasula ku kigo kiraba ng'ekitono, bwe nnaagenda waka nnaasula ku kibannange bagenda kungoba. Kati ngenda kukola ntya ng'abeera mu bufumbo agenda okutuuka okuba ng'akamirika. Kyovola babajja tebajjira mu lujja wakati wagambe nga bwe bayingira abalina ngeri bajja nga bayita eno ku lusalosalo bali batuukira mu banneiba baagala okumanya kaki akaliyo kubanga amanyi nti saayo nayo ne wakamiswiba olwekyo kye mwamuteekamu. Nze ndowooza nti si engeri y'okuyigirizaamu abaana okubeera abafumbo abalungi oba okutebenkera mu bufumbo bwabwe. Ne bateekeddwa okumanya nti baana baffe tubaagala tetugenda bajinya bakole ebikolobero mu bufumbo kubanga bagenda kudda eno. Ne bateekeddwa okumanya nti neeno wakyali waabwe. Kati bafuna amaka ga mirundi ebiri oba abazadde ba mirundi ebiri gye bazaala omulenzi waabwe gye bazaala omuwala waabwe. Ate n'abalenzi babeere nga bakitegeezebwa nti ono gw'owasizza eno gy'omuwasizza wafuuse wammwe neeno gye wavudde waka era wakyali wammwe. Bayibuli bwegamba omuntu kyanaavanga aleka tekitegeeza nti tayagala kumanya tiyetaaga kumanya bigenda mu maaso kwegamba bamwetaaga tebasobola mufuna kwegamba ne bwe babiganye talina kuddayo kubanga yavaayo yaleka. Pamikwano Bayibuli si Katonda si bw'ati bw'agamba yiye muzadde atandikirwako. Lwaki tetufumbirwa? Bwe tufumbirwa Katonda tetumusuula eri ne tusigala tumuyayanira nnyo nga tumwetaaga ng'omuzadde omukulu okutulungamya. So okuleka abamu bakitaputabulala kati ate n'abakikozesa olw'okwagala okuyisaawo bye bayisaawo ne bakikozesa bubi naye nga nzikiriza nti Bayibuli si bwe tuwegamba nti tusule busuuzi. Abaana bateekeddwa okumanya nti balina gye baava. Gye baava babaagala, gye baava tebaabakyawa, babaagaliza mirembe era bwe bibeera nga mirembe babeere mu mirembe egyo bagisanyukire n'abazadde basanyuka. Naye baba nga tebigenda bulungi wabeerewo okuwuliziganya oba oli awo ebiyinza okugonjoolwa ate n'ebitakolya makulu. Omwana adde ewaabwe banaamala kumutta busi balyoke bamuzeeyo mu ssanduuke bamutende okuba nti afumba era okufa kwe kubaawudde nga n'okumwawula aleese okufa ye mwami yennyini kamuwasa. I don't think that it is going to work that way. Mu bulamu twetaagayo abantu nga Allen. Bwe mutunuulira ono girlfriend wa Mark Omufalansa baali baamutiisatiisa nga baamuteekamu okutya naye ng'aliko opika. Kyova olaba nti Allen yewe babasibidde awo tebalina we bakola susu ne banne Allen tolina amagezi. Tolina amagezi kubanga waliwo ekigambo kye nasazeemu yasoose n'ayogera ekyokukola susu ate si kyogedde nga bwe yakyogedde naye yakyogedde omulundi ogwokubiri wallahi ng'olemwa nakisazeemu nabanze ate kakati baatuleseeyo tuli basibe na biki omuzungu agenda okukeerera ku makya nga awulira what is happening nti I did it. Who did it? I did it. Hey, you're troublesome. Africa no good. Kakati mu bulamu bwaffe olumu twetaagamuko emikwano egyo egitusisimula. Omanyi nawe weegira nnyo vaawo gwe tugire vaawo. Waliwo emikwano gyaffe nga agenda okulaba nga waliwo n'akutulugunya n'akwalisa nga gwe sozi nze gundi lekeraawo okuyisa bubi mukwano gwaffe totusiruwalirako. Olinga agamba nti kugamba wamuwa buwi kirabo ekyokubanga omwagala teriyo balaba. Twagala okutegeeza nti n'abamukwana gye bali bw'aba wafuna omukisa n'akwagala totusinikirako binnyo. Yisa bulungi mu mukwano gwaffe. Wefuula vumbi wano kubanga olinaako kannya maama olwo bw'olikola ku mannya agali East African agali international toli tutambulira ku mutwe weefuge kakka naffe totukuba malala. Mukwano gwaffe laba wuno yenalina asiwusa tosobola namutwala mu saaluuni tugenza okujja waka nga toliiyo wamulese tomuwadde byakulya kati olumu
olumu twetaaga emikwano nga ba Allen. Saagala kukyongerako naye naawe ozudde nti waliwo mikwano gye gikusisimudde mu bintu ebimu okuvira ddala eri mu masomero eri abantu nga baakusika busisi. Kale nno emikwano ng'egyo tugyetaaga. Tujja kutandikira n'ekitundu ekijja okuba nga kyekyokusatu nga tutunuulira love story ya Sister Allen n'ebyokuyiga bye twongera okugyamu. Nsaba Katonda akunjagalire omulungi omwagalwa atudde mu kwakayakana mu butukuvu bwo otukkirize n'obutali butuukirivu bwaffe ng'otutukuza n'omusaayi gwa Yesu. Twebaza olw'ekirabo eky'obulamu, twebaza olw'ebyo by'otusobozesa okutuukako, ebyo ebituba n'otuwa omukisa okuyiga bye tuwangudde ne twongera okwenyumirizaamu nga Katonda waffe atutegekera obulungi. Buli bye tuwulira mu story eno twongere okutujjukiza nga tujjamu ebyokuyiga bye twetwalira olw'okubeera n'obulamu obulungi nga tuyigira ku balala. Kkiriza obulungi bwo n'ekisa kyo bibeere eri ffe abalwadde mu birowoozo ne mu bulamu bwabwe physically nga balwadde, financially batawaanyizibwa wonna wali, bya family batawaanya, emotionally batawaanyizibwa, spiritually batawaanyizibwa, mu ngeri yonna gye batawaanyizibwa. Omuddu wo n'omuzaana we asoomozebwa musinkane ng'omukyalira okuleeta enjawulo mu bulamu bwe. Obulungi bwe n'ekisa kyo kabyongere ng'okubeera naffeyo ne bulijjo. Tusabira n'okwebaza nga tukkiriza nti olidde okusaba kwaffe n'okwebaza bye tuyisiza mu Kristo Yesu Mukama waffe. We all say amen.